etabaza ey'obulokozi enteketeke olw'okuddako ndaba omusana gwo ogw'omu ggulu mu kitiibwa kyo ekitaggwaawo pa ekitabo ekitukuvu ennyo ndyoke ndagirirwe ekkubo lyo lulame mu mateeka agalimu utuusa ku lunaku lw'olidda. Olwaleero lwe lunaku olwokubiri nga tugenda mu maaso n'obubaka bwaffe eri ab'omu maka gaffe era ng'ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kirina omutwe gugamba nti Loving the Word, okwagala ekigambo kya Katonda. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Weebale nnyo olw'ekigambo kyo gye tuli ekituwa obulamu, ekituwa amagezi. Yogera gye tuli ne kaakano ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu kitabo kya Zabbuli ey'ekikumi 19 nga tutandikira ku lunyiriri olw'97 kutuuka ku lw'98. Wagamba watya? Zabbuli 19:97 paka ku 98. Amateeka go nga ng'agala, ago ge nfumiitiriza okuzibya obudde. Bye walagira bingeziwaza okusinga abalabe bange, kubanga bali wamu nange ennaku zonna. Amateeka ago nga ngaagala, ago ge nfumiitiriza okuzibya obudde. Bye walagira bingeziwaza okusinga abalabe bange, kubanga bali wamu nange ennaku zonna. Abaagalwa, ekigambo kya Katonda Bayibuli Mukama ky'atuwadde, gwe nange atuwadde omukisa okubeera nga tusobola okukifunako. Ebiseera eby'ekkanisa eri mu Dark Ages oba mu kiseera eky'okuyigganyizibwa kw'ekkanisa n'ekigambo kya Katonda, abantu baggyibwako ekigambo kya Katonda nga tebalina na bwe bakisoma. Naye olwaleero Mukama akyatuwadde omukisa, tulina Bayibuli mu maka gaffe. Ate Bayibuli zino Mukama atuwadde n'omukisa nti zizze gye tuli mu ngeri ez'enjawulo. Abamu muzirina ku soft copy. Bayibuli zino tuzirina mu bikyusa eby'enjawulo, mu nnimi ez'enjawulo, mu sizes ez'enjawulo. Mu kyo nga ekigambo kya Katonda kino kituli kumpi nnyo, naye owaddeyo omukisa, owaddeyo obudde okubeera ng'osoma ekigambo ekyo. Dawudi wano ye agamba nti nga njagala amateeka go, nga njagala ekigambo kya Katonda era mbeera awo nga nkifumiitiriza. Weefumiitiriza ku kigambo kya Katonda? Olwaleero tusaba Mukama atuyambe nti ekigambo kye ky'atuwandiikidde ekiri mu Bayibuli tubeere nga tukiyiga. Tosobola kwefumiitiriza ku ekyo ky'otawulidde, tosobola kwefumiitiriza ku ekyo ky'otayize. Mukama atuwe okuyiga, era bwe tunaayiga twefumiitirize ku kigambo kyo. Bw'osoma mu kitabo kya Yokaana essuula 14 olunyiriri olw'omukaaga, Bayibuli egamba etya? Yokaana 14 olunyiriri olw'omukaaga agamba atya? Yesu n'amugamba nti, nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Tusobola okutegeera ku Kristo ekkubo nga tuyita mu kigambo kya Katonda. Yesu yeeraze gye tuli ng'ayita mu kigambo kya Katonda. Bwe tuba twagala okugenda mu ggulu, bwe tuba twagala okusemberera Mukama Katonda, tulina kuyita mu Kristo Yesu. Kristo oyo eyeeraze gye tuli mu kigambo kya Katonda. Mu Yokaana 5:39 alina by'ayongera okwogera gye tuli ku kigambo kya Katonda oba ku kigambo kye. Yokaana 5:39 agamba nti, munoonya mu byawandiikibwa kubanga mmwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutaggwaawo, n'ebyo bye bitegeeza ebyange. Abaagalwa,
nga tuli mu maka gaffe nga tutabagana omwami n'omukyala, abazadde nga tutabagana n'abaana baffe, bino bikulu nnyo nti kya nsonga nnyo okubeera nga tunoonya mu byawandiikibwa, nga tuyiga ebyawandiikibwa, kubanga mu byo mwe tugenda okujja obulamu obutaggwaawo. Ate era nga wano Mukama waffe atugambye Yesu Kristo yennyini nti ebyawandiikibwa bye byogera ebikwata ku ye. Tugambye nti Yesu Kristo ly'ekkubo. Yesu Kristo ly'ekkubo, naye ng'ate ekkubo eryo liwandiikiddwako oba lyeraze mu bulambulukufu gye tuli mu kigambo kya Katonda. Nsaba Mukama Katonda atuyambe nti nga tuli mu maka gaffe, oboolyawo tuyinza okuba tulina engeri gye tubadde tuddiriddemu, tumaliddwawo bingi, abazadde tuli bize, emirimu, obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, ne twesanga ng'akaseera ke tuwaayo mu kuyiga ekigambo kya Katonda katono nnyo. Nsaba Mukama atuyambe mu by'okuyiga bino tumanye nga tetulina ngeri gye tugenda kutuuka ku Mukama okuggyako nga tuyise mu kuyiga ekigambo kye. Bwe tunaayiga ekigambo kye n'obwesigwa n'emitima emyanjulukufu okuyiga, Katonda waffe agenda kutuyigiriza bingi ebigenda okutuyamba okutuuka gy'ali, so ate n'ebigenda okutuyamba okumalawo emitawaana mingi gye tutawaana nagyo mu nsi eno, kubanga byonna by'ayagala tutegeere, eby'okututeekerateekera obwakabaka bwe n'eby'okutuyamba okuyita mu nsi eno nga tusanyuka, nga tweyagala, byonna bitadde mu kigambo kye. Mukwano gwange ali eyo, nsaba onneegatteko, twongere okuwaayo ekiseera mu kuyiga ekigambo kya Katonda. Katusabe. Mukama omulungi, tukwebaza kubanga oyogedde gye tuli, bulijjo w'oli okutujjukiza, bwe tuba tunafuye nga tuweddemu amaanyi, Mukama w'oli okutujjukiza. Nsaba nno Omwoyo Omutukuvu ayongere okutulumiriza, Mukama tutwale ekigambo kyo nga ddala y'emmere ey'obulamu, y'emmere egenda okutubeezaawo. Katonda waffe tuyige ekigambo kyo aye twefumiitirize ku nsonga ezikirimu, era tukole era tutambule nga bw'oyagala, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.